لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد tumwebaziza Sheikh Qasim Kiyingi omusomo omulungi gwatusomeseza. Nebaza Allah tabaraka wa ta'ala ansobozeseza okubeera nga nange ndi mwabo abeyunze kumwe okubeera nga tubaako nekyetwejjukanya. Omusomo gwaffe ogwolwaleero gujja kukwata ku atharul iman, obuufu bw'okukkiriza alqada walqadar, okugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala n'okusalawo kwe Allah tabaraka wa ta'ala kwaba asaliddewo omuntu fi tazkiyati nafs, mu kutukuza omwoyo gw'omwana Adamu. Eyo yempaji ey'omukaaga mu mpaji z'obukkiriza, nga antumina bilqadar kwe kubeera nga omuntu akkiriza okugera kwa Allah n'okusalawo kwe, khairihi okulungi wa sharrihi n'okubi. Tulina ebintu bibiri, ebintu ebyo eyo empaji ekwataganira ddala bulungi nnyo n'empaji esooka okubeera nga okkiriza asmaullahi wa sifatihi, okukkiriza amanya ga Allah tabaraka wa ta'ala n'ebitendo bye, kubanga mu bitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala mulimu al-ilmu, okumanya, wal irada, n'okwagala. Kati kiba kitegeeza tituteekeddwa okumanya al-qadar kyeki ne qada kyeki. Al-qadar kitegeeza ilmu Allahi ta'ala, kwe kumanya kwa Allah tabaraka wa ta'ala bima takunu alayhi almakhluqat fi almustaqbal, ebitonde embeera gye binaabaamu, oba kwe kumanya kwa Allah embeera ebitonde gye binaabaamu fi almustaqbal, mu maaso. Ekyo kye bayita alqadar, kwe kumanya kwa Allah embeera ebitonde gye binaabaamu mu maaso. Netubeerawo nekibayita alqada, kwe kusalawo kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ijadullahi tabaraka wa ta'ala, kwe kuteeka mu nkola Allah tabaraka wa ta'ala al ashya, ebintu hasba ilmihi wa qudratihi, okusinziira kumanya kwe okwakulembera. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala teriyo kigwa mu nsi, teriyo kikutuukako okugjako nga kyakulembera dda mu kumanya kwa Allah, ate era teriyo kikugwako nga si kigenderere. Kiba kitegeeza ki? Nti embeera gy'olimu teriyo yalina gibaamu okugjako gwe. Kati kiba kitegeeza nti omuntu akkiriza empaji ey'omukaaga oteekeddwa okubeera n'ebintu bibiri, oba okkiririza mu madaala abiri. Ekisooka al imaanu billah, oba al iman bi anna Allah ta'ala alimun bima al khalqu amilun, kwe kukkiriza nti Allah tabaraka wa ta'ala mumanyi nnyo kwebyo abaana Adamu byonna bye bakola, biilmihi, n'okumanya kwe alqadim, okukadde oba okukola ki, okwakulembera. Allah subhanahu wa ta'ala
yateekateeka entambula y'ebintu gye binatambulamu nga tanatonda nsi naggulu, nawandiika nti fulan ajja kuba bwati ne bwati ne bwati qabla khalqi samawati wal ard. Era buli kyonna omuntu kya ateekeddwa okumanya nti arzaq riziki yo Allah tabaraka wa taala yagiteekateeka. Ajali ekiseera kyonoomala mu nsi Allah tabaraka wa taala yakola ki? Yakiteekateeka. Kati kiba kitegeeza nti fama aswabak, kyonna ekiba kikutuuseeko lam yakun liyukhtiak, tekibadde kyakusukka. Wa anna ma akhtaak, na buli kyonna ekiba kikususse lam yakun liyusibak, tekibadde kyakola ki? Kya kusuba, bimaana kijja kiteekeddwa okukola ki? Okutuukako. Kyova olaba nti ekiraga nti Allah tabaraka wa taala amanyi embeera yonna abantu gye banaabaamu ye aya eri mu suratul hajj. Allah tabaraka wa taala agamba nti alam ta'lamu, abaffe tomanyi anna allaha ya'lamu ma fi samawati wal ard, abaffe tokimanyi nti Allah tabaraka wa taala amanyi ebyo ebiri mu ggulu wal ard n'ensi. Inna dhalika fi kitabin, mazima ebyo byonna byawandikibwa mu kitabo. Inna dhalika ala allahi yasir, mazima ebyo byonna eri Allah tabaraka wa taala byosuubira nti byandibadde bizibu, byangu nnyo. Okuwandiika embeera yonna gyonoobaamu ekyo kyangu eri ani? Allah tabaraka wa taala. Era kyova olaba nti mu aya eyo Allah tabaraka wa taala tukakasiza nti akimanyi, era buli kyonna kiri mu kitabo, era buli kimu kyonna kyangu eri ani? Allah subhanahu wa taala. Aya eyokubiri eri mu surati al-hadid, Allah tabaraka wa taala agamba nti ma aswaba min musibatin fil ard, teriyo buzibu bwonna bugwa mu nsi, wala fi anfusikum, wadde obuzibu obukutuukako, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, okujjako nga kiri mu kitabo kyo. Allah tabaraka wa taala yakikola ki? Yakiwandiika nti kijja kola ki? Kutuukako. Inna dhalika ala allahi yasir, mazima ekyo eri Allah kyangu. Kati kyetulina okukkiriza nti embeera gye tulimu, omuntu wenna bwofaanana, embeera yonna gyolimu eri mu kitabo kyo Allah tabaraka wa taala kyeyakuwandiikako. Embeera eyokubiri kwe kubeera nga omuntu ateekeddwa okubeera nga akkiriza mashi'atullahi annafidha wa qudratuhu ashamila, okwagala kwa Allah tabaraka wa taala kugamba okwokuteeka mu nkola. Allah kyetulina okubeera nakyo nga tukkiriza empagi eno kwe kubeera nga omuntu akkiriza nti anna ma sha Allahu kana, nti mazima Allah tabaraka wa taala kyaba yagadde kikola ki? Kiba. Wama lam yasha, nekyo kyatakoze eki? Kyatayagadde tekiba muno munsi ne muki? Ne muggulu. Allah tabaraka wa taala teriyo movement yonna, kintu kyonna kitambula mu nsi okujjako nga kiri bimashiatihi. Teriyo kintu kirekeraawo okubeera nga kiina gye kyeyongera okujjako nga kiri mu kwagala kwani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Kati omukkiriza yenna ateekeddwa okumanya nti bino byonna ebiriwo Allah abimanyi, ate bibeerawo ku lwa kwagala kwe. Kati bwebeera nga embeera bwetyo, kyova olaba nti Allah tabaraka wa taala ebintu bino ebisatu senga bitebenkera mu bwongo bw'omwana Adamu, era nga Allah yabiddiringana nnyo omuntu atebenkera. Ekisooka almautu walhayatu, okufa n'obulamu.
ekyo bwokitegeera nti kiva eri Allah tabaraka wa taala ojja kutebenkera. Ensonga eyokubiri yensonga ma yanfauka wa yadhuruka, ekiyinza okukugasa nekutuusaako ki obuzibu. Ekyokusatu riziki. Ebyo omuntu bwanatereera obusiraamu bwe bumaze okukolaki, teri yajja genda mu ssabo, teri yajja kwesibayirizi, teri yajja kukola, kubanga ategedde nti bino byonna Allah tabaraka wa taala yabiteekateeka. Allah subhanahu wa taala ategeeza mu Qur'ani naddala ku nsonga y'okufa mu surat Ali Imran aya ya 145 nagamba nti wama kana linafsin an tamuta illa biidhni llahi kitaban muajjala. Tekisoboka omwoyo gw'omwana Adamu okubeera nga afa illa biidhni llah, okujjako nga Allah akoze eki kitaban muajjala, eyo ajali yawandiikibwa dda. Teriyo muntu asobola kubeera nga afa nga tayimu ye tenatuuka. Teriyo ayinza kwongezebwayo nga etayimu ekoze eki etuuse. Kyova olaba nti Allah tabaraka wa taala agamba nti faidha jaa ajaluhum, ajali y'abantu bweba etuuse oba ey'omuntu, la yastakhiruna saatan wala yastaqdimun. Teriyo gwe bayinza kukeereya akaseera, ate era tewaliwo gwe bayinza kukolaki. Kati kiba kitegeeza ki? Nti ne bwe banakusandagga ne bakusalasala emisale omubiri gwonna nga tayimu etuuse otawanira bwereere. Ne bwoneesibayirizi nga tayimu ekoze eki etuuse otawanira bwereere. Teriyo muntu ayongezebwamu walau lahadha, ate teriyo Allah gwakendeeza. Lumu nali nsoma ekitabo kya Sheikh Ibn Uthaymin bakiyita sharhi 40 nawawiya. Waliwo abasajja babiri, ng'omu ali ku pikipiki ng'alina gwaweese, omulala ng'ali mu motoka, ne basinkana ku nkulungo oba ku roundabout. Bwe basinkana buli omu obwongo ne bumuweereza nti leka gundi ayitewo. Owa pikipiki obwongo ne bumugamba nti leka ow'emmotoka ayitewo, n'ow'emmotoka bumugamba nti leka owa pikipiki akole ki ayitewo. Ne bamalawo seconds 40. Obwongo ne buddamu ne bubaweereza nti nno simbula ono akulese. Ne basimbula owa pikipiki ne bamutomera, omuntu gwe yali aweese emabega n'avaako n'afa. Sheikh bwe yali annyonnyola yagamba nti omusajja oyo seconds 30 gaali gakyabulayo, ng'alina okukola ki okugamalayo. Teriyo tayimu nti kugamba teriyo kijja kutta okujjako nga Allah akoze eki atuusiza. Ekyo kimu singa onokiyingiza mu bwongo nti obulamu n'okufa ajali yange Allah tabaraka wa taala yagiteekateeka, tojja kutawaana genda kusiba mwana irizi mu kiwato. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Omuntu yenna eyesibayirizi, eno yalinga khabaru naye dua kusaba, nti man ta'allaqa tamimatan, omuntu yenna eyesibayirizi musabira Allah aleke mujjulize ebyo byetaago bye. Kyova olaba nti abaana be basiba muyirizi era ebimbe bibikuba. Waman ta'allaqa wada'atan, n'omuntu yesiba
wadaa byebintu ebijibwa mu nyanja nga amasonko ng'ensimbi eŋŋanda nga biki. Nabbi agamba nti fala wadaa Allahu lahu, musabira Allah aleke mulekera butebenkevu. Kyova olaba nti buli muntu yenna yeeraguza bw'ogenda okumukwata mu ngalo n'okwata mu maaso nagamba naye lwaki bwe yabadde agenda okumbuuza yakutte mu maaso ku lw'ensonga nti talina buki obutebenkevu, takola ki tabulina. Nabwekityo balwa Allah tabaraka wa taala teriyo muntu ayinza kufa, lan tamuta nafsun, teriyo mwoyo gwa mwanadamu guyinza kufa hatta tastakmila rizkaha wa ajalaha, okujjako nga gujjuza riziki yayo neki ne ajali. Kati bwotegeera ajali nti eva eri Allah tewaliwo kikutwala. Kwesiba Nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yasisinkana omusajja wa fi yadihi halqatu min safrin, nga ku mukono gwe kuliko ekikomo nga kya kyuma. Namugamba nti ma hadha, kiki ekyo? Namugamba nti innaha min alwahina, kiri mu bintu ebinkendeereza ku bizibu, kiri mu bintu ebinkola ki ebimponya obulwadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti inziha fa innaha la taziduka illa wahna, kijemu tekina kye kikwongera okujjako kunafuwa muki mubukkiriza obwo. Omusajja najjamu ekikomo ekyo, Nabbi namugamba nti law mitta wahiya alaik, musajja gwe singa ofudde ngaekikomo ekyo kikuliko, ma aflahta abada, tewandisimye ebbanga lyo erisigaddeyo. Ne bantu bameka mu bantu baffe betuziise ngaekibawula neirizi gyemikono gyabagenda omunaaza? Bameka olwaleero nga gwe bali linsanu ala nafsihi basira, buli muntu wemanyi abaana bwe biki bye balina. Nabwekityo ensonga esooka yensonga y'okubeera nti tukkiriza nti nno teriyo alina buyinza era teriyo ayinza kufa okujjako nga Allah akoze eki. Ensonga ey'okubiri annafu waddar, ekintu ekiyinza okugasa nekiyinza okutuusaako obuzibu. Teriyo kiyinza kutuusaako buzibu, teriyo kiyinza kugasa okujjako nga Allah tabaraka wa taala akoze eki ayagadde. Allah tabaraka wa taala agamba nti wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, Allah bw'aba akwagaliza obuzibu fala kashifa lahu illa hu, teriyo ayinza kujjako buzibu obwo okujjako ani? Wa in yuridka bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir, era bw'aba akwagaliza obulungi fahuwa ala kulli shay'in qadir, Allah ku buli kintu kyonna muki musobozi. Eyo embeera netugamba nti omuntu teriyo kikugasa era teriyo kijja kugasa ngaokujjako Allah tabaraka wa taala yakikola ki, yakuwandikako nti kijja kukola ki. Ensonga eyokusatu yensonga ya riziki. Riziki oba kugaggawala oba kufuna kintu kyonna teriyo kyojja kufuna okujjako nga Allah tabaraka wa taala yakikola ki, yakikuwandikako. Allah tabaraka wa taala atutegeeza mu surati Hud aya ya 6 nagamba nti wama min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha, teriyo kiri ku nsi kuno okujjako nga kirina eri Allah tabaraka wa taala riziki yakyo eyakiwandikibwako. Ne bw'onookwatirwa abantu ensaalwa bima atahumullah, ebyo Allah byeyakola ki, togenda kukyusa arzaaki zaabwe zikuddeko. Teriyo lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, teriyo mwoyo gwa mwanadamu guyinza kuva mu nsi muno okujjako nga riziki yo
ogijjuza. Ekyo mukirabire ku bantu abalwala. Omuntu alwala omwezi mulamba nawangalira ku ddagala, buli kyemuteekayo kyekidda, talya bulungi. Allah nga yagera mu buwangaazi bwe nti ajja kufunayo eddakiika, ngebula eddakiika 5 waliyo esowaani y'obumonde gyalina okulya n'ekikopo ky'amata. Omuntu oyo bukeesa enkya nga n'abagamba nti bannange munkoleki, nfumbireyo ku bumonde n'ekikopo ky'amata. Abantu ne bagamba nti tuteekeddwa okolaki? Omuntu atalya, era ne bakimuleetera ne babimuwa ebintu ebyo n'abirya bulungi, abantu ne bafuluma ebweru nga basanyufu mu ddakiika ezi nga babagamba nti omulwadde atabuse. Era okuyingira bwe muti Allah akolaki? Kiba kitegeeza nti riziki ye eno ateekeddwa gikolaki? Teriyo formula ntuufu mu gaggawala, teriyo formula ntuufu mu kwavuwala. Allah asalawo busazi nti oyo agaggawale, oyo ayavuwale. Era kikakase nti embeera gyendimu eyo gyenteekeddwa okolaki? Waliwo endowooza emu abantu gye bayina nti abantu bagaggawala lw'amagezi gaabwe. Era wano bwe tutegeka omusomo ne bagamba nti abantu beekulakulanyiza batya okuva mu bwavu, muyinza okuleeta abantu bagagga bokka, nga kitegeeza nti be balina amagezi g'okukolaki? N'abanyumiza ebyafaayo bye nga bwenagira, bwe nasindika omubisi nenkolaki, n'amaliriza. Naye mbakakasa amakubo ekumanya Allah yagaggawaza, amakubo agagaggawaza era ge gavuwaza. Amakubo agagaggawaza era ge gavuwaza. Omuntu bw'oba otandise edduuka wano mu Nazigo, oyinza okugamba nti kansale ku ttaka lyange oba kantunde ettaka lyange nyongere mu ki? Allah nga akuteereddemu baraka n'oziteekamu ne zikola ki? Ne lyeyongera. Era n'anayavuwala kyakola, n'alitunda n'aliteeka mu dduuka, edduuka ne zikola ki? Kakati ye formula ki entuufu ey'ogaggawala? Niweesinkana ng'abantu abamu batuuka n'okulowooza nga Allah abagguliddewo, n'atuuka n'okugamba nti abo tebaagala kukola. Abo tebaagala kukola. Jjukira nti awooli w'ogaggawalidde waliwo abaakusookawo era abakusinga experience, n'ekiraga nti nno si ggwe mugezi. Tuyinza okuleeta omusajja wano n'atusomesa olwaleero ne wayita emyaka 5 nga neyeyongera ne ku experience ye nga tavudde mu mulimu gwakola, takyusiza kifo waakola ki? Riziki negaana, abaguzi ne bagaana okujja, n'atandika okuseeseetuka mpola okukakana nga avudde mu bizinesi. Kiba kitegeeza nti ekyo kyesigaliza Allah. Kati riziki tumanye nti nno Allah gwayagaliza agikola ki? Ne bw'onoogenda ku basawo bameka nga Allah tabaraka wa taala ekintu teyakigerera tojja kikola ki? Ekituufu kyekiruwa? Kwe kunoonyeza arzaq before Allah tabaraka wa taala byatukola ki? Nabwe ekityo baddu ba Allah tabaraka wa taala, ensonga eyo eya okubeera nga tugikkaatiriza mugiyigirize n'abaana bammwe bakule nga bakitegeera. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam
yakiyigirizanga n'abaana abato nga hadithi ya ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qal ategeeza ibn Abbas okusima kwa Allah kubeere ku bombiriri yagamba kuntu khalfa nabii sallallahu alaihi wasallam yawman nali emabega wa nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu faqala ya ghulam nangamba wange gwe muvubuka inni uallimuka kalimatin mazima nze ngenda kukusomesa ngenda kukuyigiriza ebigambo namugamba nti ihfadhi llaha yahfadhuk kuma Allah tabaraka wa taala mu bikolwa byo yahfadhuk Allah tabaraka wa taala ajja kukuuma mu mbeera zo ihfadhi llaha tajidu tujahak kuma Allah tabaraka wa taala ojja musinkana nga yakulungamya mu nsonga zonna namugamba nti idha sa'alta bwobanga olina kyosaba fas'alillaha sabani wa idha sta'anta fasta'in billah era bwoba osaba buyambi busabe eri ani Allah tabaraka wa taala wa'lam manya anna al-ummata law ijtama'at ekibiina abantu bonna ne bwe beekuŋŋaanya ala an yanfa'uka okubeera nga bakola ki lan yanfa'uka illa bishai'in kad katabahu llahu lak tebajja kugasa okugjako n'ekyo ekintu Allah kyeyakola ki kyeyakuwandikako Allah bwaba yakuwandikako okuwona era ojja kuwona. Olwaleero ogenda mu ddwaliro ne bakulagirira nti ono omusawo yakola ki yajjanjaba obulwadde era n'ogendayo n'okola ki ne bukeesa nga tayimu ekuweddeyo n'ogendayo n'atandika okunyonnyola nga bwe mukeereye leero mukeereyeemu kyekissa omuntu ono. Baddu ba Allah tabaraka wa taala ekinakugasa oba bwoba osaba buyambi fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruk ne bwe beekuŋŋaanya okutuusaako buki lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayk tebayina kyebayinza kutuusaako buzibu okugjako ekizibu ekyo Allah kyeyakukola ki. Era nabbi amaliza nagamba nti rufi'ati al-aqlamu wa jaffat as-suhuf ekkalaamu zawandikibwa nezikola ki nezisitulwa ne bwino nakola ki tekyali bwino asanguka. Kati baddu ba Allah tabaraka wa taala eyo ensonga nkulu nnyo gyetuteekeddwa okuteeka mu birowoozo byaffe. Omuntu amaze okukkiriza okugera kwa Allah okulungi n'okubi biki oba thamara biki byoganyulwa. Ekisooka takhfifu aljaza inda almusiba wa adamu albatari inda takathuri ni'am. Takhfifu aljaza ki senga okkiriza okugera Allah tabaraka wa taala okulungi n'okubi nti biva gyali era teriyo kintuuseeko okugjako nga kibadde kijja kuntuukako ekyo kijja kuwewulira kunakuwala mu biseera by'obuzibu n'okubeera nga teweesukkulumya ku bantu inda takathuri ni'am singa Allah tabaraka wa taala akuwadde ebirungi. Olwaleero ekimalamu abantu ennyo nekimwogeza ebintu bingi nnyo lwakubeera nti talinaamu kukkiriza nti Allah kino yakikoze eki nalowooza nti senga nakoze bwe nti kyekyandibadde kimponya. Era Allah tabaraka wa taala atutegeeza mu surat al-Hadid
ma asaba min musibatin fi lardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Allah tabaraka wa taala tegeza nagamba nti inna dhalika ala llahi yasir, kino kyenjagalamu likai la ta'asaw ala ma fatakum, muleke kugwamu nnyo kwebyo ebiba bikoze eki bibatuuseeko. Ate nagamba nti wala tafrahu bima ataakum, era muleke ku ataakum kwebyo byaba bakoze eki. Omuntu bwagaggawala atuuka okwogera ebintu ebitalina na makulu. Abantu tebagala kulima kale ettaka mulwera gyeriri, ettaka lyomulwera balirimako, abo tebagala kukola. Naye nga ekimwogeza ekyo ki? Lwakuba tamanyi nti no kugera kwa Allah kwe kukoze eki, kwe kumutuusizaawo, si magezi ge. Ekiraga ekyo nti si magezi nti bebagaggawala. Baprofesa abasinga bonna bakozesa bakozese. Wandigambye nti bebasinga ki? Amagezi era bebasinga ki? Naye bonna bakola ki? Abasinga bakozesa baki? Era bebatuuma abaprofesa oluusi nga bamaze bagagga, oluusi tebasoma na kusoma, ne bagamba nti oyo profesa wava muno. Bebalinga baprofesa abaki? Abagagga abatasoma. Kati embeera yokubeera nti nno Allah tabaraka wa taala kugamba bwe tukkiriza okugera kwa Allah okulungi n'okubi, kijja tukenderezaako senga tuba tufunye ebizibu. Ate n'obutaggwamu nnyo senga oba ofunye ebiki ebizibu, ate n'obuteesukulumya ku bantu senga oba okolaki. Ekyokubiri, kisiga mu muntu gharsu shajaa fi nafsi linsaniya, kisiga obuzira mu mitima gyaki. Wa tahliyatuha biljudi wassakha, n'okubeera nti omuntu ono Allah tabaraka wa taala amunda n'okubeera nga mugabi, ku lw'ensonga nti amanyi nti eno riziki evuddaani wa Allah. Bwebanga yakuggwawo era ejja kola ki? Nawalirizibwa okubeera nga ajja kola ki? Eyo nayo nsonga. Mu nsonga Allah tabaraka wa taala singa okkiriza okugera kwa Allah okulungi n'okubi, salamatu sadri min al ahqadi wal hasan, otebenkera mutima gwo okubeera nga tokwatibwa bantu nsaalwa, n'okubabeerako obukukuluzi ku mutima gwo. N'omuntu bw'aba tabaziza mmere ng'akimanyi nti Allah yagera, amanya nti nno embeera y'emmere eteekeddwa kubeera, Allah yangerera nti ku luno sijja kola ki? N'osinkana omuntu ng'akutte ku tamayita ku nnimiro y'ennaanansi y'omuntu, n'azimba omutima. Kyekimuzimbya omutima senga ekozebwa eti, ali aguze emmotoka senga eyidde, ne bwenejja tegenda kufuuka ki? Wabula gwe saba busabyani Allah tabaraka wa taala. Nabwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa taala munfunze ezo zezimu ku nsonga omuntu zaafuna singa abakkiriza okugera kwa Allah okulungi n'okubi. Bwe tuba nga tutunuliddemu ekyo, waliwo ebintu oba amakubo nabbi ge yatuwa agajja okubeera nga gatuyambako okubeera nga tutebenkera n'okukkiriza embeera eno Allah tabaraka wa taala gyakoze eki, gyatugeredde. Mu makubo ago nja kujjamu agamu oba
ekkubo ngalimu hadithi ngeva ku abi hurairata radiyallahu anhu ategeeza nagamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum, mutunulire ababali wansi wammwe, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, temutunulira babali ki fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'mat Allah, ekyo kijja kubasobozesa obutanyuma byengera bya Allah. Nga tonnatunulira nti otambuza bigere, oli atambuza motoka, tunulira omuntu Allah tabaraka wa taala bwe yalemaza nga yewalula bwewaluzi. Omutunulire mu biseera byenkuba alina okgenda mu kabuyonjo nga yavula bwavuzi, negwe Allah akuwadde amagulu otambula bulungi ogamba nti Allah tanjagala. Omuntu nga tonnatunulira ayina baana basomye kufuna degree masters biki, sooka otunulire omuntu atazadde. Abantu tebakimanyi nti ekyengera kyokuzaala kyengera, era bakimanyi mu bwongo abazaala nti bakuzaala nokula nofumbirwa oba nowasa nozaala nofa. Abakimanyi nti no omwana kyengera bebaba afumbiddwa newayita omwaka gumu nga takoze eki, tafunye lubuto, olwokubiri olwokusatu natandika okulajana abantu bamukole ki, bamusabireko ku Allah tabaraka wa taala. Negwe olinda okwebaza ekyengera ky'omwana lwalifuna diguri oba lwagenda okufumbirwa, lwomanya nti kyengera. Obulamu Allah bwakuwadde nga osobola okuva gyovudde nojja wano, hadhihi ni'ma, kyengera Allah tabaraka wa taala kyakuwadde, naye teri ayinza kimanya okujjako abalwadde. Asiha tajun ala ruusi al-asiha, obulamu ngule eri ku mitwe gy'abaki, gy'abalamu. Kwata enkofiira nogiteeka ku mutwe tomanya nti onyumye. Era n'obulwadde kugamba obulamu ngule eri ku mitwe gy'abaki, bo tebagiraba. Bani abalaba engule eyo? Almarda, bebaki? Waliyo olwaleero abantu nga tebalya okujjako nga amaze kwekuba mpiso. Waliwo omusajja omu mukwano gwange yali alina bagenda okuziika ne batuuka ku buno obunyama obw'okukubo, n'agamba omugagga yali amutwalako nti twasiibye. Omugagga n'aweeta emmotoka n'asooka mugamba nti sheekhe weebaze, bwobanga osobola okuliira mu tayimu gyoyagalidde, nze sirya okujjako nga maze kolaki, negwe oliira wonna woyagadde. Bighaddi nazari olidde ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam bino zidaimu saada yagamba nti man asbaha aminan fi sirbihi, omuntu abukeesa enkyanga wakawe talinaawo buzibu. Abantu bebalamu naye mulamu. Muafan fi jasadihi, nga mulamu mu mubiri gwe. Indahu qutu yaumihi, nga ayina ekyokulya kyolunaku lwe. Nabbi agamba nti faka annama hizat lahu dunya bihadhafiriha, alinga akuŋŋanyiziddwa ensi yonna. Nga tonnatunulira nti tulya kawunga, tonnatunulira nti ngenda kulya muwogo. Tunuulira eriyo omuntu eyasuze nga ne ku ssaawa eno tannasuubira wajja kyakulya. Nigwe ogamba nti Allah tabaraka wa taala tatwagala tulya kawunga.
eriyo oli nga tanafuna kyalowooza kulya, nga tonayogera ku mulimu gwolina, eriyo atayina mulimu. Nabwekityo baddu ba Allah tabaraka wa taala, tulwanyise emitima gyaffe, tukkirize okugera kwa Allah tabaraka wa taala kweyatugerera. Nja kusembyayo nga nziramu ekigambo kino, embeera gyolimu teriyo yayina gibaamu okujjako gwe, era togirimu nti togirimu mu bugenderevu. Allah ekyo kyeyakolaki? Kati terenkera osinze Allah wo omusinkane nga akusiimye, nga naawe omusiimye omusisinkana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.